kawo kadda kazango awo nantavaawo wabulirawa baddeyo mukulima iwa waffeeyo mukyalo eyo waliyo gye tulina akataka tebatuwa tulimireko sikange naye nkalimiddeko ebintu bingi nnyo kati nafuuka musajja mukulu sikyali wawolokoso. So akataka abakozesa bukozesa akataka wakapangisa akataka kabakyali nina patana wange akataka kaabwe kati patana wange nangamba nze nina ettaka ng'olina ebisigadde byonna jangu neŋŋamba ate nange kyembadde nnonya badde nnonya ttaka tutadde pulojekiti ekakiri awo mugenda ziwulira lwakuba obuzibu gavumenti tugikubira omulange tukwatizeeko bannaye tebannaba kukola ki tuteramu mugere naye nga buli kimu ffe tusenvula mpolampola we banaatusangira inshallah. Awo gye twakulengera nga oyina embwa wadda mukulunda mbwa? Nunda embwa. Embwa zino enkoze embwa ezikuuma ewaka zino enzungu bupeeti pitbull rottweiler omumanyi awo wadda we nadda taata kiki ekikutuusaawo nga nkooye okubeera mu bivumo nkooye okubeera ku simanyanga ly'amazzi ne ŋŋamba nze akuzeemu nnokolerera future awo we nadda teri yankaka wabula it was my choice. wakowa okusabiriza? nakowa okusabiriza nendayira nengamba sigenda genda mu bwa kadaama sigenda genda mu bwa sireevu kansigale wano ewaffe nima sina ssente mbonaabona naye nga kyemmanyi kabaka ekyo kyayagala pulezidenti ekyo kyayagala ensi kyeyagala. Emitimbagano jjojjo giriwa wabiviiramu ddala? Emitimbagano nakomyewo tonalumanya wakomyewo fish kati kwendi mpanda nina content ndi muka ate byenjogerako byonna bya ddala projekiti zange bazinzibaako nensoka nembeera stress nengenda katangwa eddalu naye kati nakomyewo manja byange. So we say big fish is back. Big fish is back like I never went nowhere. Otandikirawa? Wembasanze wetugendera sirikola gamba wenakoma wentandikira wenakoma nakomawo netubeeramu awo gye bayita dark age period nga siriiwo kati nakomyewo mugenda kumpulira ate nansinga. You say obanja bibyo obanja biki era obanjani? Munnange ntuuka designinga project yange bagita nenjituma ghetto structures. Nkakasa mwali mugwaddeko ogwo omukolo ekkololo president nga meetinze abaana ba ghetto abayaye n'abateramu ssente. Omwana we yagambira mbu Museveni matakonko kati ekyekintu before kukituusaawo nze nakistructuringa nenkwata agapapula nengenda nempresentingira brigadier general Damulira Christopher ng'oyo ye director wa crime intelligence Uganda police nga bali wamu ne Major Emma Kuteesa akolera State House ne RDC we Nansa na Shafik Ali ne bakyagala nnyo kuba nabo nabasanga bali mu kunoonya butya bwe tusobola okwasaganya ghetto akalulu akaddako baleme tuwangula mu Kampala. Kati nze neneta idea tugende mu ghetto abaana beerondemu obukulembeze ne tukikola mu bugubi obw'ekitalo nga nze mbonaabona nze ngenda mu zighetto abayaye ne bangoba twakuba ebintu by'NRM nembaga abaganda bange tugenda kukifunamu ne bakiyingira mpola along the way nga maze okukola ebyo byonna tebampadde yadde akasimu muswegi wabula nga nange nali njagala mbere part of that kintu kuba nze nkitematemye nze nkifumbye nze nkisiise wallahi bangoba kiseminaaliyo n'omukolo kwe bakyaliza president ekkololo nga tebampita naliyo mpolampola mu magezi kuwola nenga toyitiddwa nga siyitiddwa ng'olinga kireeresi nengera ba Frank Gashumba abatalina bayayi tebamanyi gye byava bali mu masuuti babawadde VIP seat aliranye presidenti oba tewakola bye beetaaga ate nga byonna bye baakola nze nabiteeka ku mmeeza. Frank Gashumba kikyakola ekyenjawulo ku ggwe? Nedda Frank Gashumba nti kati ekulaga nti abantu wewunya obunanfusi bw'abantu nti bayinvitinga abantu abatalina baggeto just olw'okuba bajje baweese omukolo ekitiibwa naye nga nze yatoba wallahi nina obujulizi nina bu vidiyo nga tulondesa batugano biteeka ku media anti bo basirikale naye nze Ashibaga Katonze nze manyi nabikwatanga mu magezi
nembipostinga ku Twitter yange nga Twitter yange nkimanyi tekubeerako nnyo bantu bagigoberera bo tebamanya kati kwebiri abantu balimu wama bituufu 2020 tutya nnyo. Museveni okujja wa Bobby yali osuubiziddwa ki? Museveni okunzijja ewa Bobby si yanzijjayo nze nava ewa Bobby nengende wa Museveni. Museveni nanjagala nnyo nansuubiza nti yo project ya Ghetto Initiative agenda gi-implementing nga lwansonga nze nina bye njagala batukolere mu ghetto ate nga gavumenti Museveni yakkiriza nti agenda bikola bisoboka. Kati bwe nzirayo nenyongera ekintu nenkigaziya kati nendifuulira ddala ghetto structure ntaddemu leadership nga bwe kigenda okutambula ntaddemu activities zetugenda okukola saako initiatives zonna bagamba abaana ba ghetto tufiringe naffe tusharinge ku national cake. Kati jukirayo president ne waba ekintu akikkiriza alina baba bagenda okukola kyo kirwaninga nga bakwatagana naawe nga bakwatagana nange tukirwani okitegeera be bakuba ekikono abo okitegeera president akasente yabawaddeyo juzi nensanyuka ebiliyoni emu emiliyoni ebya saako 12 za ghetto era abana ba ghetto bagenda kufuna kasente tolimu siriimu nenge tukira njagala nange akasente kagenda okujjanga nange mwendi babingo bamu tebanzikiriza saako tewali saako neegi gye basobola kunzikirizaamu naye ngomanyi lwaki Mbwashibaga agenda kubba sente zaffe Mbwashibaga lwaki osuubira wakozesebwa saagala nkitwale nti nakozesebwa okozesebwa kintu kisoundinga bad nnyo just abantu babi bubi naye amazima ga Katonda mu ggulu nze Ashibaga Kato respect gye mpa General Damu yasobola kuvaayo n'ensala kigambo omuki bata General nga yakulira crime intelligence mu Uganda Police omulala nga major wa State House simanga ba RDC njuliza ba RDC bonna kuba nze nabatwaliranga invitation nga mbayita mu bajje nkunganyiza aya naye bu video mbulina ebifaananyi na buli kimu system sometimes teba fair nenga abantu abamu just bantu nanga Ashibaga nyina mbere omubi sometimes ku muntu omulala nenga pulira nnaku lwembyogerako lwansonga mba ndabisa gavumenti yange nenga tinange sina kyakukola. Do you still have love for government? Bro, I'm NRM till I die. I'm NRM. I'm pro Museveni. Yet you're complaining that they used you. No one used me, bro. What is your statement? People are using my things to gain. They're using all your opportunity. They are using my ideas. But many mwe tukitegeza kutema idea. Atenze ndi musajja idea sijabuja munezija n'enkinyumyamu awo. Nzirayo nentula ku laptop yange bulungi nengenda ku PowerPoint nenjitema presentation buli kimu nenkola research nenkuteramu examples nenkulaga nenkuwa figures nenkuwa numbers. Biki byewala ofunye mu muzeeyi? Biyitirivu taata biyitirivu lwakuba era muzeeyi namukolera bulungi mu kalula akaggwanze ne bannange n'atuyita n'atugamba bannaye mwebale tukawangudde kambafunirayo akasabuuni ndaba enviiri zonna zijjudde akafuufu baŋŋambye obuyumba bwammwe abayayi babukubyekubye babafunirayo n'akaziga akasulikamu ne tweyanza amazima ga Katonda mu ggulu situwafuna yadde ennusu egi tezakutuukako sinze nzekka fulufiga teyafuna Dr. Tiamale teyafuna basajja mivule bajjo Ismail Access yatuuka kufa mu shaatu nga tebivuddeyo naye nga president abaatuwadde ate ye bwe abakuwadde biba bya ddala bano abozikutuusaako balina okukuwa kyokka ate obuzibu oddamu omunoonye nti omuloopere maama nnyabo samufuna omukulembeze talabwa era ffe abaali bamutuuseeko mutuwe nnyo respect omulundi gumu ebiri abantu bamala ba RDC be bamala emyaka 5 nga gamba mujjewa ne kati Ashibaga Kato bofunamu ne chance n'omulaba mu myaka 5 n'omulabamu emirundi 2 ogumirawo ne kati mbadde maze emyaka nga 3 mpandisa amabaluwa tukuba amasimu tukola ki embeera gye wali olimu yali yeeyagaza wejjusa owaaye gye walimu mwali munegomba abantu bali bakwagala
kati tebanjagala wali teweekwekakwekanga kati bro anagaye nti ndi mukwekweka ndi ku kintu ekyange nina peace of mind yange kati bwe nzijjukira bano bentwalidde ebyange ne bakola ki gwe teberezaamu singa ekintu ekyo bankwata ne bagamba pulezidenti tukikati naye omuyaayo ono yagattako 99 kyali kimala yandibadde recognitioning emmala tebakimpa kitegeeza wajjusa okuva mu Nuupu sejjusa nga siya kati like bafugawa bawangula ki balina ki kyenyinza okwejjusa nti sikiina ino gyendi numwa bulumwa nti gwe singa Ashibaga Kato asiimibwa mu butuufu bwateekeddwa okusiimibwa nandibadde nze omu ku bantu abasinga okuba abakabi wano nga ndi muvundu kuba nataasa eggwanga lino abayayi bali bagenda okwokya ekibuga kino abayi bali batutwala taba kubanzi bwe njogera bwe nti abantu bagiyita njaga navaayo lumu ne mbagamba nti nze napulantinga ekirowoozo kya mu Bobi Wine nti jangu ogenda kwesimbawo kuba pulezidenti ne bagiyita nango enjaga yali ku BBS recently nakikonfaminga nti akaana twale Busabalaka Ashibaga Kato nekangamba lasita nkwagala kuba pulezidenti kubanga awo nayongerawo ekyobulimba mu omusota ne guva waggulu ne gumugwako ekyo kyali kyabulimba naye nga biri ebirala byali bituufu yali nze nina ideas eziri out there. Lwaki wamuvaamu? Rasta yafunamu ekirowoozo nti ndabika mu mubega ate nga wallahi tekyali nali sikikolanga nako nalina pure love gyali true love pure friendship. Najja n'akyatula olimbega oba gwe n'okizula mu propaganda. How was it? Bro, twalina tiimu y'abantu 7 nga bagita enforcement. Okay. Nga ffe tusalawo ku buli kimu, ffe tuyiya ku buli kimu, ffe tukkiriza, ffe tugaana. Ngera bampuliriza kuba eyo gyenateekanga ekirowoozo Dasta jangu weesimbewo kuba MP ne bagaana nennemezaamu ne bakibayinga ne kikola. Along the way, lumbu yabasigamu simanyanga Ashibaga ye munyampi yali bakyali bange ne batandika okunsembeza ebbali. Tebakyampita mu bintu meeting ndaba WhatsApp group njirimu nzekka kumbe bakola ddendala y'abantu 6 nze ne bandeka mu eri tebagala ndabe nti banzijeemu. Ebyo nabizula luvannyuma bwe nzija we balinga bangamba Ashibaga soko nine kati ine ngamba nze yatulanga ku round table ate ndindemo katini ntizula luvannyuma bambuuza ebibuuzo ne ngamba Ashibaga Kato singa nnemezaamu mbu Rasta balimba ne tubanga tunaje tulaga ne bamutto banaafuna kyabaako nze number 1 suspect nwakobuuke ne Katonda yambeereramu nti emirundi gyonna Kyagulanyi gye yafuna obuzibu kati nga bwe bali mu Arua saaliyo ate nga nali sitegedde kigenda kubaawo ne just simanyi nemba kubanga naliyo baligambye Ashibaga ye yapima kawuma ne bamuta Ashibaga so teberezamu okubeera mu family gy'oyagala ng'ate kati ekuboola ate ngeno ba Museveni bwe bagamba kyangu lwoti bakuwa n'engamba waayi bwate bakola ki kangezeeko eno kyayike noyo bananjagala bwate bakuwa nga bakola batya nga bakuyita batya nga Uncle Balamwe n'engamba ngenze mirembe lilla